anzijudde mu mutwe mu kifuba mu mutima mu magumba weweeka anzijudde mu mutwe mu kifuba mu mutima mu magumba. Yeah, she never kiss and tell. Sure. My baby never serve my cake. She never play no games. She my only love goalkeeper. She never please no other man. Mu edenize Adam yekawa. Yali mu yekebi woma. Mu bisino tutane kakawa. She got brain bottom beauty. Bakukuba kukakanyanga muti. She got brain bottom beauty. Akafesi kakalungi ne butiti. Asebo ne banyabo tubaniriza nnyo ku press conference eya B2C munange tutese concert kyekirwaki tugikoze tubandiza mwebale nnyo mwebalire ddala okujja ebbanga ligenze nga mbutuufu concert lutalo lw'embeera gye twali tuyitamu eya COVID-19 nakoma okubeera n'aba B2C era ffe twali basponsor ababukedde brand mu 2018 kakati emyaka ebiri gigudde wali nga tewali 2022 tukomyewo era nga B2C nga bulijjo bamanya okutambula nabo batambula n'abanene bukedde brand brand nene ye brand etambuza ekintu ali nekivaayo bulungi tweyanziza nnyo tusama obwesiga obwo tweyanziza nnyo tweyanzeege omulundi guno tuli beetegefu era nga nze nga omutumbuzi wa bukedde brand omukyala gwe bayita Dora Namala tugenda kikwasa maanyi enkola yaffe etera kuba bweti tukozesa baganda baffe bonna be tuyina bukedde fama tuyina bukedde TV1 tuyina bukedde TV2 tuyina bukedde olupapula twefuga emikutu gyonna gye bayita mugaba bantu social media mu Luganda bagiyita social media mpozi mugatta bantu kati bwe tutuuka ku mugatta bantu ale tuyitirira ebyo gye tutandikira okuva n'olwaleero kati olwo tusumuludde era nga concert eyo bagitukwasizza tujja kuba tugaba ku tickets gwe kasito twekwata beera ku bukedde wuliriza bukedde fama asoma olupapula lwaffe yengeri yokka gy'ogenda okumanya engeri gy'owangulamu tickets beera ku programs zaffe zonna eza entertainment nezo zitali za entertainment tusobola otabuka ne tuteekayoko ku tickets naye ojja kubimanya nga obyettanidde tweyanza nnyo tweyanzeege twebaza balunwa promoter okutwesiga agenda tubulira enteekateeka yeyeri etya alina bitambudde nabo abamukwatidde kajja bamenya mpolampola naye ndowooza tusooke omutegesi mwami balunwa promotions asebo yogerako eri abantu neyanziza mbuzi wa bukedde family mukyala Dora Namala ba artist baffe aba B2C okulaba nti nno tutuuse ku mukolo guno okugulonkinga enze Juma Balunywa nkola ne Balunywa promotions enteekateeka za njawulo nnyo bannayuganda ze tugenda obbatuusaako ku mulundi guno oluvannyuma lw'okuba nti tubadde mu nnyonta ey'emyaka ebiri twakolaganye ne bannange bano aba B2C entertainment okulaba nti twagala obbawa ekyo kye mubadde mu miisinga mu bibaddewo kubanga bukya tuva mu lockdown ndowooza eno ye concert egenda okusooka mu matu g'abantu erina vibe tweteeseteese bulungi buli kimu kipya tukoledde ku Freedom City nga bulijjo kifo kyaffe we twatandikira nga tukola ne B2C era we tuzze ku mulundi guno kyenjala obbagamba nti tutaddemu obubadi bungi kubanga abantu baffe badde bakandaalidde emyaka ebiri ebintu bingi bye tukopye gye tubadde tutambulira nga tuyita okulaba nti nno tubawaako ekintu ekipya so mbasuubiza nti nno mujje mulabe sheeno sente zaffe ntono ddala kubanga tumanyi economy si nnungi so twalese abantu basobole okubanga basanyuka kubanga ensonga yaffe si yakola sente ensonga yaffe yakubanga tukuma bannayuganda nga basanyufu naddala nga bali mu mbeera ey'okunyigirizibwa tusuubira nti ffeffeka abalina omulimu omutuufu ogw'okuba entertaininga baleme kweteeka mu miguwa mu bulago so show yaffe yatandika ku mutwalo gumu ordinary ticket VIP ya mitwalo 3 n'abo abaagala okutuula ne team aba table bagenda kuba ku kakadde kamu twakoze ne bannaffe abatuyamba nga bulijjo nkola ne Movid mu mulengera wano omukulu atudde we tubeera wabeera at the same time netwegatibwako abantu abapya aba Jumia batukoze bulungi nnyo okutwegattako okulaba nti nno
tugenda kutambulira wamu nabo era ekyenjawulo ekiriwo ababeera ku mikutu emigatta abantu twagala bagamba nti nno Jumia weerinnyo ne tiketi zitandikiddewo right from today gwajagala genda ku Jumia ogenda kugigula bagikuleetere wennyini wooli so tubagala nti ebintu bipya kyekipya ekirimu nti togula tiketi nogaa kati alidde awatayagala kwesindika tuula ku simu yo nyiga gula tiketi Jumia egenda gikuleetera bajja kubibannyonnyola enkola bweri ya luzungu nnyo naye mujja kugitegeera ne tukola ne bannaffe abalala b'ekyokunywa ekyekidde aba Bell nabo tuli nabo mu sheeno tulina abakagwirawo weebali tulina abalemsite wano nga 19 lujja kuba lwakutaano 19 sigamba olw'enkya ngamba 19 ogw'omunaana bwe tuva tugenda butereevu ejjinja ku Transafrica era enteekateeka zezimu njagala kugamba bannaffe abalaba show zaffe outside Kampala oba ze tuyita extras nti ffe ku mulundi guno kye twakoze ekigenda okubeera ku Freedom City kyogenda okulaba ejjinja ekigenda okubeera ejjinja kigenda okubeera eruweero kubanga bwe tuva ku Freedom City tugenda jjinja nga 21 tubeere mu eruweero mu kisaawe kati weekend eri eddako tugenda kutandikira Lukaya ku Nana Gardens tuveewo tugende embalala kwa Jipu Motel nga 27 olw'omukaaga tumalirize emikolo gyaffe nga 28 ekaliisizo ku Sports Highway nsaba bagamba nti mwenna gye muli oba oli jjinja oba oli Luweero oba oli Mbalala oba oli Kampala ng'oyagala tiketi obutabeera na kavuyo bansindise bakoze batya genda bugenzi ku page ya Jumia etiketi ogenda gifuna ate oba oli Mbalala bagenda gikuleetera wooli so enteekateeka bwetyo bweri nsaba kwebaza abantu ba Vision Group okutubeererawo buli kiseera nti tukolagana bulungi ne Vision Group sirina bad record na Vision emyaka gye mmaze mu industry emyaka 15 tutambula bulungi ate nga bapushinga show naawe nokkiriza nti show ya mutawaana mwebale nnyo mwebalire ddala bale tuli basanyufu nnyo era nga tubalamusizaako ffe batera ba B2C Solidiers olunaku olwaleero nga tutandise olugendo olw'okugamba nti kati sheetuuse so buli ali eyo ffe bateta ba B2C Solidiers tubakunga mwenna banaye ku lunaku balugenda kubeera lwa 19th August mujje mwenna mubeere part of this engeri New Vision gye yakoonyeemu Bukedde TV ne basponsor baffe abalala bonna Jumia Levels Movit Subi General Hardware banena abalala besoogedde bali part of this banaye mujje tubasaba buli muntu ali eyo abadde alaba B2C because twali wanozi 2018 yes 2018 kati myaka emeka egiyiseewo kitegeeza tubadde tujja nga tukola music ate era twalabye nga naffe ennyonta weeri eyo egamba abafaani baffe nti mubutuufu twetaaga tubakolereyo ekintu wekiti lwakubeera ekyatukolamuko obubi ti mu 2020 twali tutegese ekivvulu wekiti naye covid nakola ki najja naye ekyo tekyatumala mu maanyi netugamba nti tulina okukola ki okukikolera yeno chance gye tulina chance gye tufunye kyetuyinza osuubiza abafaani baffe nti tulina ebintu bingi bye tutegese tulina ebintu ebipya tubadde tutambula tuyiza ebintu bingi bafaani baffe betwandyetaaze nammwe mujje mulabeko so olunaku lwa 19th August mwenna mujje mubeerewo mulabe experience yaffe kubanga ku lunaku olwo ffe bagole era tuffe ng'abagole tubayita mujje mutulabe mu bwetowaze n'obwewombeefu obungi mukama banjagalire anzijjudde mu mutwe mu kifuba mu mutima mu magumba weweeka anzijjudde mu mutwe mu kifuba mu mutima mu magumba yeah she never kiss and tell my baby never serve my cake she never play no games she my only love goalkeeper she never please no other man mu edenize adam yekawa yali mu yekebiwoma mubisi no tutane kakawa
She got brain bottom beauty. Bwakukuba kukakanyanga muti. She got brain bottom beauty. Akafesi kakalungi ne butiti. Tubalamusiza nnyo abawagizi baffe abali mu kutulaba olunaku lwa leero era nga tubaaniriza nnyo ku B2C live in concert ennaku z'omwezi nga 19 n'ebifo bye tulanze ebiddako Jinja, Masaka, Mbarara ne Luweero. Ffe batuyita ba B2C Solidiers aka Kampala Boys era nga tuli basanyufu nnyo okubeera wano nga n'olunaku olwo lwennyini lutegese 19 twesunze era nga tuli basanyufu nnyo okuba nga tugenda kubayimbira nga tugenda kuba kwolesa biki bye tubadde tubakolera oba bye tubategekedde. Concert eno egenda okulaga B2C obukulu bwetuuseeko oba omusingi obwesigwa bwe mugitaddeko bwe mugiwadde. Tugenda kwolesa ebintu bingi, so bawagizi baffe mwenna gye muli east west south north tubaaniriza ennaku z'omwezi nga 19. Twebaza nnyo Bukedde TV, Bukedde New Vision, twebaza nnyo Balunywa Promotions naffe okutwesiga n'agamba nti katupromoting esheno abantu mugirabe. Twebaza nnyo abajjumia, twebaza nnyo bannamawulire mwenna abasobodde otubeererawo bwe muwulira nga tubayise ne mugamba nti katujje. We don't take you for granted. So twebaza nnyo abantu mwenna bandi gye tukoze nayo ba producer be tukoze nabo. It's going to be an epic show. It's going to be massive. Kigenda kubeera nga kyakabi nnyo. Big up on yourself. Okubanga ate olunaku nga luno lutuuse kitegeeza nti tusimbudde bannamawulire mwebala okujja Bukedde mwebala okwegatta ku lugendo ne mu embracinga tugende mu maaso. 19 lwe lunaku lwe tubajjukiza lwe tutandika movement ya concert yaffe ku Freedom City August, then tugende mu bifo ebiranga ebabimenye naye twongera kubakunga na kubasaba buwagizi bwammwe buli we tulanze mujje tubalage bye tubadde tufumba okumala ebbanga kati ddene okuva 2019 tubadde tweteekateeka nga twagala baako kye tushowcase nga kye tulaga abantu bye tukoze. Music tukoze mungi mwenna mukimanyi, mawulire amalungi, ebintu ebirungi bye tukavarinze bingi n'okweteekateeka kungi. So mbadde nsaba mujje ku nnaku ezo tubalage energy ate endala amaloboozi buli kimu tukiwagadde kiri on point. Thank you so much. And selling their tickets. We currently are selling across Uganda, and we are very happy to inform you that the B2C tickets will be on Jumia Food. This is in Kampala. We shall be selling them on also Jumia UG, which is Jumia Mall. We are to our hundreds of customers. You can be able to just go online, go download the app, and you can search for B2C. You shall be able to get your tickets. On top of that, we shall be having very good discounted ticket prices. The ordinary tickets will go for 9,000 shillings. This is for the Kampala concert. Then the VIP tickets will go for 28,000, and the table will be at 980,000. This is the Jumia exclusive discount, and we're very happy to extend it to our dear customers. And we shall be delivering your tickets to your doorstep in Kampala. And those who are up country, don't worry, you cannot miss out as well on our services. We shall be ensuring that the ordinary tickets are 10,000, VIP at 18, and the table at 980. And we shall also use our different pickup stations. For example, if you're up country, we have the DHL, Starline stations and Starlights, and we have the different Jumia pickup hubs. So you would have to just go to your nearest Jumia office, especially in the different offices like Mbara, and we will get you your ticket immediately. We are very, very happy to work with B2C. We congratulate you upon your concert. We wish you the best, and we cannot wait to celebrate and dance with you.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.